Tukwaniriza nate ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo kuli Kkojja Kagatto exclusive wamu ne Focus TV. Thank you so much bwe okubeera ng'olaba, bwe okubeera ng'okubira. Wano osinzidde okuba ng'otulaba. Kyokola kye kisinga era okola ky'amaanyi nnyo. Olunaku lwaleero mbakanyeeko ne Kkojja tulabe nga tunula mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga sinaba kubambaga tugenda kusooka kutunuulira ku nsonga ez'omukyala Helen Nakimuli eyafudde tulabeyo nayo n'ebirala bingi tugenda okuba nga tufuna mu lunaku lwaleero. Kkojja sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki akabulire munnaye gye tuli sebo kuli ka weekend twagiyise mu weekend bulungi kama Katonda n'apozi weebaleza abazaana ne basajja ba Kabaka Ssaabasajja baba atulagidde okubaako kye tukola tewaliwo hesitation yonna okola mulimu gwa Ssaabasajja n'ogumaliriza era neebaza abo bonna abajja mu misinde gy'amaaso moogi egy'amazaalibwa mwebale nnyo mwebale ddala kye mwakola temujjanga okwo Mukama Katonda abaddizeewo kubanga ne be mwadduukirira nabo baasiimira ddala bulungi nnyo ne Ssaabasajja yennyini yatendereza nnyo abantu be engeri gye bajjumbiramu emisinde gino. Kkojja omulungi ogwo gwennyini sirwa omukyalo ono lwalesembayo okulabikako ng'ayogera publicly yasembyeyo okulabika kunankani waliwo omukolo gwabadde Namuŋŋoona ku Mande yabadde alina okuvaayo kubanga taata we yakulira Namuŋŋoona yabadde alina okuvaayo era gwe yasembyeyo okwogerako mu bantu mu lujjudde. Nga tuli mu maaso ga kamera njagala tuse akaseera kano okusaasira bonna bannannuupu bazadde b'omwana b'eŋŋanda ab'emikwano bonna Parliament ya Uganda n'okutwalira wamu n'eggwanga lyonna kutwalira wamu olw'okuviibwako Nakimuli Helen kubanga enjasabiggu enŋwaŋŋuli emmekete omuntu ateerya ntama ebigambo bisobola odescribinga Nakimuli ye muntu wabadde agamba nti nedda nga kitegeeza nedda ye nebeera ye ate nga anywerera ku kyaba ayogedde abantu babadde bavaayo nga beerya entama nga babeera awo ne batya okwogera ku kiyitibwa obukenuzi naye ng'akyogerako n'agamba ekyo tujja kiviirako era sijja nga tetunadda mu Parliament kati kubaako kye twogera nina okuba nga tumaze okukiteesaako aba NRM aba NUP ffenna tukiteeseeko twebuuza obukenuzi tubumaze butya mu officials ba gavumenti n'abantu abalala bonna ababukukola ng'era akirwanyisa era abamu batandise okuwanuuza mbu akagambo tukakootinga bagamba mbu kuyinza okuba nti abadde akuyingiramu nnyo nti nga kulina akakwate ku nfaye so nga ate abali enguzi be bayitirivu anti era be bajja okuba nga tebaagala muntu ajoogerako. President Museveni yeye yasinziira Kyankwanzi n'agamba banne tayagala kuddamu kuwulira kigambo kulya nguzi mu Parliament awo anti kati bw'oba toyagala kigambo kulya nguzi kukiwulirako nakyo olina okirwanirira. Omanyi gwe bw'ogamba nti saagala muntu kuddamu kuwulira muntu afa njala kyokola olima emmere enjala neggwawo emmere neebeerawo nga nyingi tejja kubaayo muntu afa njala. Kati bw'ogamba nti toyagala kuddayo muntu kuwulira ku nguzi ng'ate bw'oba olina kyoyagala okwogerako osooka n'owa abantu buli omu obukadde oba 10 oba bumeka kitegeeza nti okyajagala. Tunoone ku nfa y'omukyala Nakimuli ono. Kkojja omuntu nga avudde ewaka ng'avu n'agamba kangende nsinkana omusawo obwangu nga bulinga obulwadde obungi ku nfa ye naddala kino kiwatukira omuntu avudde ewaka agambe kangende nsinkane omusawo wange tulabe nga bakola ki aneekebejja. Ekyo kiyinza okuwawaza abantu amatu naye ng'ate oluusi kisoboka. Waliwo abantu abamu okusinziira ku kitiibwa ky'alina nga tabuulira bantu nti ngenze mu ddwaliro kunnongoosa ng'ayinza obutabagamba n'ebeerayo abantu nga bw'aba agenda abuulira abantu naye ekikulu mu byonna nti bwe kibeerawo ani gwe kibeerako na lwaki kibeerawo bisatu tubiddemu ebyo ekyo kibeerawo nga
waliwo oba mutegeka mukolo nga muti okugootanya kangamba omwana we agenda kwanjula otya emikolo gyo gitaataaganya abantu tobabuulira ngenze kunnongoosa anti bw'obabuulira ate n'omugole agenda okugira ku mukolo ate naye atandika okweraliikirira kuggwe agenza okulongoosebwa kati omukyalo oyo bw'abanga yabadde agenda kulongoosebwa levo kwali kiri kyembuuza nti ani oyo oba oyagala oba toyagala abantu bateekwa okukola ki okumanya whether you like or not kubanga buli omuntu agenda nga sajoni bw'abanga omusawo agenda okulongoosa mutendeke sajoni nga mutendeke waliwo kye tuyita consent y'omuntu kuba oluganda lwo bw'abanga ali anicosius bafunayo ng'azirise nga kyetaagisa omulongoosa bafuna omu kuba eŋŋanda zo n'abawa consent nti olongoosebwe tebanange nze nzikiriza bw'abanga abadde ategeera temusobola mulongoosa nga takkiriza nti okuggyako nga yeesibye ekyenda ate era yeesibye ekyenda kizibu okuba nga otegeera kituufu era yeesibye ekyenda tewabawo consultation ku muntu mulala yenna baba balina okutaasa kiringa mukazi agenda kuzaala ng'omwana bagamba tetusobola kufiirwa bantu babiri mu kaseera ke tulimu tesobola kufiirwa bantu babiri kaakati kizibu nnyo member wa parliament omubaka kwakati oba ovudde kuffe bannakunkunyedde aba bulijjo eri asset ya government yes okikkirira abantu ab'enjawulo eri asset ya government kizibu nnyo era wajja kubawo okunnyonnyola kw'amaanyi nnyo eri sajoni bwajja okunnyonnyola abantu nti yajja bwe yajja okumukyekingako omwekebejja kuba yali tagenze mulongoosa yagenda kumwekebejja kuba yali awulira nga ki ng'alina omukolo gy'alaga n'agamba nti kansooke wa dokita ŋŋende ku mukolo nga ki ati owulira yali agenda kudduwa balimenyi yava waka nga olunaku alusuubira okugenda okukola ki bayinza awo kyanti kati ffenna tubadde bajja kikonfirm kati gundi waliwo ab'oku Lusegera bajja okukola ki ndabyeko ku press conference ya Joe Senyonyi alina wagambidde nti balina meeting gyabadde balina okuba nayo leero anti babadde bagenda mu meeting baweziganyizza egyo namugamba naye nkyagenzeeko wano mu ddwaliro ngenzeeko wano katono mu ddwaliro nga teyagenze nti bagenze mulongoosa wabula ng'agenzeeyo okumwekebejja nga bw'onaagamba mbu my doctor kaakati doctor simanyi we yatandikira kusalawo nti agende balongoose mulongoose oba consent y'omuntu oyo yagifuna n'ey'abantu be kuba wateekwa okubaawo next in kin alina omwami oba omuzadde oba omwana we oba omu ku bannyina ku baganda be kati awo ate mukwano gw'omuntu kasita abanga gwawaddeyo nti ye ono bw'ayogera nga kikwata ku nze aba amaze kiba kikola kakati awo bajja tubuulira oluvannyuma tujja kuba nga tubikola lwaki bakikolera bwekiti medical lwaki kiba bwekiti nedda ebintu ebisinga obungi ne bw'oba owewola ssente waliwo gwe basa next in kin ne bw'oba ogenze mu banka kuwewola era bakugamba nti ani mukyala wo mwana wo ani kati kojja wano ku kyobulamu lwaki bakigirayo bati anti kuba obulamu tububeeramu omulundi gumu mu bulamu bwonna obuba ku nsi omuntu abeera mu bulamu omulundi ki obulamu tebabuzanyirako nti tugezeemu tunaddamu edda nga bw'onaakwata firimu nti giramu tulabe tunulaba oti obulamu kyobukola kiba mulundi ki ate kyoba okola kyekiba kyekyo kyoba okola ggwe bw'oba ozanyazanya na mundu ng'ogyetunuzzaamu bw'onaanyiga emmanduso bw'eri kukuba todda teri kyansi ndala ate tewaliwo bagamba nti oba yeekubye tugende Australia tuguleyo obulala tekiriyo nti ono kaafudde mugende Germany oba mugamba akuweeyo obulamu liita 3 nga bali batumya ka bicycle kit naga abanyongerayo mukojja olinagamba nti budi doze oba yali ntono oba kinyongerayo si bati bakola obulamu obwangu buno obwakozesebwa kojja obwangu bwakozesebwa anti abantu bagambira mbu engeri y'obwangu gye wabadde obungi abantu bakankana omanyi bagamba nti nsibirwa lwefa lwemanyika nnyiniyo kakati
bw'obanga gwe obadde olowooza nti oyo talina bagoberera bajja kwebuuza bajja kubuuza oluvannyuma nti nga obwangu bwasusse nga bwe walaba obwangu bwe bwasukka abantu bwe batandikira ebibuuzo ku baana abattibwa eggaba speed abantu kwe bakolera ebintu ono DPS ayanguye ayogerera poliisi ayanguye minisita bw'atya ayanguye ono jjati azze ono ani bonna nga twebuuza nga bajja ku speed ki ekiri emabega obwangu bwe bakozesa ebyo nabyo ne biba nga biri awo kakati abantu abo balina okuba nga bannyonnyola nnyo bajja kwetaagisawo okunnyonnyola ennyo kyendowooza nti kiyinza okukalubiramu n'oluvuvumo otambula ku social media olwambu wandibaamu obutwa anti kakati obutwa ate si bwe wandimulagidde nti kati genda mu ddwaliro liyinza kuba bubeezi kkobaane nga bwe babadde ng'omuntu alongoosebwa nti alongoosebwa mu lubuto oba osobola kukola kyoyagala kyonna kubanga kuba yamaze nadde okumuwa kati oli ayinza okuba nga twategeddeko nti ajja mu ddwaliro kakati bwagira tutaasizaawo baaba kuba omusawo yabasawo ezayo kakati ffe kye tujja okukola tujja kulinda yekojja omuntu eyafudde jjo niyinza okulaba ne leero postmortem tunabakakasa kituufu ki anti kati mulino oginnyo okuba nti bwe mugikola nga abanagiyitamu script muyinza ogikola mulina ogikola obulungi mulina oyita expert mu script ate tebannampita kukola script kyebava batugamba nti tukyali mu kulondoola tulabe kubadde bayekojja twagala kunoonyereza ki ekyavuddeko okufaako badde nga manti okumubika oba omanyi ekimusse kuba nange we nabadde nnongoosa nakutte kataago nanti ate toyinza bw'oba olongoosa kizibu nnyo okuba nga olongoosa ebizimba ate n'okwata kataago kuba kataago tekabeera wali bizimba anti ŋŋamba nti musabe ebbanga erigenze ng'afudde sabe poliisi manya postmortem yandiba yafulumye dda nti bannange ekyaviiriddeko yate kati bw'oba ogamba nti ajja kuziikibwa Lwakutaano n'owa n'eddeeti y'okuziika nga tonnakola postmortem ndaba nga abaalimba ekyo nakyo olina okyebuunya nti onaaziika atalina postmortem kyova olaba nti abantu ennaku zino abamu bagenda bajja mu bitongole ebyenjawulo obwesige era emirundi egisinga obungi kati abalwadde baba ne postmortem 2-3 ekitegeeza kojja eddwaliro lyansalebu ku kino ekigenda mu maaso anti ate kati banaabuuza gwona aba ansalebu ataabadde ku muntu oyo eddwaliro mwe yabadde lyerisobola okunnyonnyola omulwadde ekyamuviiriddeko okufa was it bad gundi attendance kyabadde kubeera ndi she came late obulumi bwabadde bungi nti bannange yaluddewo okujja oba yabadde severe and how can it be severe omuntu yabadde yeetambuza najja bulungi awo ebibuuzo ebisinga obungi bye tulowooza nti banaagenda okubiddamu ekyobutwa kyo tukijjemu ekyobutwa byonna tujja birabira ku postmortem anti postmortem yetubuulira oyinza okulowooza ekyo nayogamba nti yawunyiriza ku mukka gwa misaire eziyita e Iran omanye bano mu Uganda basi ekintu kyonna kisoboka basobola okugamba nti yali akubye ennyanja ebyava e Rwanda we battira mu genocide kati bambi bibadde bijja anti wegamba basobola okuwa oyo oli akuyinza okugamba ekyo oba tolina kyoddamu kuba gwe toli mukugu wano baatukakasa ekintu kimu nange kye nalemerako nti omukugu bw'aba yayogedde siddamu kojja sokoleke nina eddembe lyange nanze nannyini mufu okuddamu okufuna omukugu wange gwe nannyini mufu olina bwaguga bw'eddembe yes obaga bannange nze nange njagala nkozese ku mukugu wange okufuna postmortem naye emirundi egisinga obungi kooti yeetera okukkiriza oddemu okole ki postmortem bw'oba oloopa kadati bw'oba tomatidde oloopa osobola okuloopa kooti neeragibamanyi kojjamu eno process bamutuwadde emulago namwe bwe muba musobola mugenda mu ddwaliro lyonna naye emirundi bwe kakutanda n'omuziika okuddamu okugikola oba omuziikula oba olina kooti yeerina okuwa atuba ku ddembe lya mufu bw'eba ekulagidde oba tomutaataaganyiza ddembe lya mufu
Kojja akantu akalala keneebuuza oba omulabi waffe kebadde ayagala okumulungukamu mbako nabadde mulonde mu kisanja ekyokubiri okukiikirira Kalangala era mu kaseera kano nga bulayi nnaku ntono nnyo okubeera nga balayizibwa what will happen ku na Kalangala seat sawa it's self explanatory bajja kulonderawo omubaka omulala gundi zijja kuddamu by elections baddemu bateeketeeke okulonda okulala babawe ebbanga nti kati mugenda nonya akalulu ebbanga waliwo ennaku ezigerekerwa ziba nkaaga 60 days baddemu bagende mu lwokaano bamulonde kojja kanya tulo tumulonda weziba 60 days tugenda mulonda mu gwa 7 abalayira yekka nedda 60 days anti kulayira tekuweza kati 60 anti kakati bwe bamala okulayira nga mulyoka bategeka by election ate kisoboka n'okuba manyi amateeka gakula bulala kisoboka okuba nti kati bwe baba bakulonda bajja kubanga balonda nga awatabadde mubaka kuba abadde tannalayira wamma nakyo simanyi abakugu be baninza okitunyonnyola abakugu naye gundi eri yafuluma bamugazetinga bajja kulonda ejja kuba by election kwaya konfirming twamulondo omubaka ono era yajja okujja mu kisanja ekiddako naye ku olwo kyo simanyi oba olw'okuba yali yamala okulondebwa naye yafudde olunaku olondooza dwo tebamwogera nako nti tebalina kye bakyogerako era gundi electoral commission kuba ebeera terina weeyogerera ku kigambo kyonna kuba yo byokulayira tebigikwatako eba erina ejja kuyisa buyisa kiwandiiko nti by elections ez'omubaka wa Kalangala ziriddibwamu biseera gundi baliba bakamala okulayira balyoke babagambe nti tewali sente zikutegeka tusimbe mugongo awo byannemera basobola okugamba nti tewali sente zikola kino ne bakukyayo 10 ogenda kulaba nga kakati waliwo sente zebayinza okuyiwa naye nga bagamba nti eziteeka LC1 zo teziriiwo esimbwa mugongo simanyi sente we zigenda naye nga ate ezisiima ababaka abayitamu ne zino eziweebwa ab'emmotoka zo weeziri awo we twabiramu ne tugamba nti tetujja kukayana n'abantu omanye ebintu ebyo ebimu si bintu bingi byakulemeramu tobiremerako gwe kasita ekituufu omala okyebalaga nti kino ekituufu nkimanyi ebisigadde byekola byokka kojja waliwo emabegako wani twayogerako ku nsonga y'Okello n'oŋŋamba toyagala nnyo gikomentingako naye ate era byemu ku bitambula ebiri mu community muno naye anti nali nagamba ku kyokero ekyali kiŋŋaano kyogerako naye bwe kiba nga batukkiriza okyogerako nga okusinziira ku bye tulaba ebiba bitambula ebigenda mu maaso olunaku olwaleero mbadde ndi awo nga ngoberera omusango ogwo omujulizi omu aleese entambula z'Okello ng'ennaku z'omwezi 2 olunaku before okutta obutemu buno okubaawo yalina emmotoka gye yatambuliramu ng'era agivuga bulungi n'ava gy'avudde n'asala ebitaala n'atambula bulungi n'atuuka gye yali atuuse byonna ebiraga engeri gye yafulowingamu gye yali atambulamu olunaku olw'okutemula n'akozesa akapiki era ne bamutwakinga kamera nabye security nga at least ya performance omulimu gwayo nga bigulina okuba ogw'ebyokwerinda nti kojja ne gy'otambulira eyo nga tomanyi kamera ziba zikola ki ziba zikulaba waliwo gundi wamubuuliza omulamuzi wabuuliza ng'abuuza waliwo wabuuliza omujulizi wabuuliza omujulizi wa lawyer wa gundi okusaidi eya gavumenti ng'abuuza nti mu ntambuza zino waliwo ekiraga kyonna nti omuntu yaliko ekikyamu omujulizi n'agamba nedda engeri entambula emmotoka gye yali etambulamu omuntu alina ekyamu tosobola kumanya nti kati ebitaala bikoze eki bikutte n'osiba n'oyimirira bitadde n'otambula n'okola ki n'entambula gye yatambulanga mu kkubo nga kiraga nti omuntu ono negyagenda amanyiyo n'envuga gyavugamu ali verekiri ate emmotoka alimu bwomu endabika gye yali abikamu n'enfuluma gye yafulumangamu mu mmotoka eno kojja wayinza okuba waliwo motivation endala eri mabega wa guno omungi w'Okello ku engeri gye bitambulamu ebintu anti ebintu engeri gye bitambulamu
nakuwa ensonga zange ne ningamba mpozi nga abakugu bazze ne bazijungulula. Yes. Naye omusango gwa Mada gwonna gye gufa ne gye gugenda tegusobola kuba nti mu nnaku 13 nga obutemu bubaddewo nti bawozesa omuntu eyabukola. Era ne bakulaga nti bamuleeta leero enkeera omutemu bw'atyo adda buli luvannyuma buli lwadda extendinzi omusomera n'addayo tewali baawo kuwoza nti ate kiki oba ki. Naye bwe kiba nga obwangu buli awo kitegeeza nti waliwo ekipika obwangu bujje. Ffe kye tutannamanya ffe abantu abali eno wansi bye tulaba obulamu. Naye ate neewuunya abantu abasinga obungi ne bamala n'obudde bwabwe nga babuteeka ku kintu ekyo olw'ensonga nti ekyo kyamala dde okulaga nti okupapa kwonna kwonna naki ebigenda mu maaso walabika nga waliwo motive. Waliwo ekikusike ekintu ekikweke ensi kyetannaba kuwa budde. Naye ng'ebyo byonna byonna okubiraba ojja biraba bajja kuleeta ojja kufunayo ebintu okuva bano abantu abeefonganye nti batte uno bayatabaana lwaki bagira bati okuva ku musango ogwo bajja kuleetawo ekibooziboozi kitya mu ggwanga kijja kujja ekisobola obbawugula okuva ajja kuki muve ku musango guno gwe mumaliddeko amaanyi. Tuyinza okuva mu kkooti nga batugambye bagenda kuwa ensala oba ate kkooti tebasobola kuwa nsala ku muntu wa Mada yakamalayo nnaku 14 oba 2 nga atawezeza nnaku 306. Ati kojja obujulizi tubufunye. Kati kyenja mwagala kuŋŋamba nti high court yeetuuleeyo ogwo omusango gwa high court yeetuulayo. High court yeetuulayo magistrate gavaawo ne bagutwala ku high court waye kati yeguwulira ewulira buwulizi. Era bwe mmala okugamba nti kati tufunye ekyenkomeredde tesobola tejja kituukako awe nga bakyali awo kubanga ennaku eziwozesebwako omusango genda mu ssimu wandikemu nti in Uganda laws how long does murder case take to be judged oba to give the final decision of the judge. Bayinza obitu ebbanga teriba lya nnaku nti munaye wiikisi bbiri nti omuntu owa Mada wuuno kakati obujulizi twabufunye obumalayo bwonna tumuteeke kalaba tumuwanike. Neewuunyiza oba data gwe nina yabadde ki nzaddeko data naye essimu eraga nti nno tegira. Okay, kimanyi ndowooza omulabi waffe asobola okugenda n'akinoonyaako nga bwe tukyogedde amanye nti bbanga kiwa nsonga kiba kikojja nkireese abantu baagala okuba nga bafunye updates bwe zityo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda na butya ebiba bitambula. Ojja kulaba bajja kuleetawo ekibooziboozi era nalabye nga ekibooziboozi ekyazze ekiriwo kati ng'ekigendererwa kyakuwugula abantu babadde batadde ennyo maanyi ku kugoberera musango ogwo ne baleetawo ekibooziboozi nti waliwo konteyina yakwatiddwamu $10 obukadde 10. Kati mwenna muve eno tusooke tusale tudde ku ekyo era abantu bajja kivaako. Kati obwedda buli omu abo bagaggawadde oyo muntu bugagga obukadde 10 obwa $. Omuntu alina obukadde 10 obwa $, yes, tayinza kuba musiru to an extent nti azipakira namuki namu konteyina aba alina amagezi mangi nnyo agasobola oziyingiza nga tezijjidde mu konteyina. Kati ekyo kyabadde kibooziboozi ekipangirire zibayita diversion. Abantu baddira abantu ababadde balina essuubi ery'okuweereza ssente mu ngeri ng'eyo mu Uganda tyolaba bakwata buli obukadde 10 tosobola bakulaga nti abalebeni bakola nnyo basobola nnyo okucekinga buli kimu ne batuuka n'okukola ki n'okukwata ssente ng'ezo ne bagamba bamuweko obukadde akakadde kamu n'agaana aka $. Ate n'ogenda n'omuloopa bakuwa obukadde 5 obwa Uganda. Kati eyo nayo ne baki kuba kubuzaabuza $1 wakaganye waganya $1 akamu ate bakuwa 5 obwaki obwa Uganda. Era lwaki tugamba nti oli eyabadde wali mulokole yabadde gundi
department y'abalokole anti kojja ne wasi mulokole naye the fact is mulokole aba mutukuvu ekimala okubeera nga nti omulokole aba mutukuvu akola bintu byesimbu ani yagamba omulokole aba mutukuvu anti kojja mu eddiini yaffe mubijjawa kati togamba tumuyita senti tuleme twogera ebintu ebirimu amagezi buli wolokoka omulokole abeera senti otwalibwa nti tokola kwano ebibuuzo kyembuuza kyo tuba tuddamu mutukuvu ate abajulizi baba baki nabo baba batukuvu kati tukitwale nabano nti basenti nti kasoya tula nabano basenti oba mutukuvu nawe wayatula nga bakutuuma eriryo naawe oli mutukuvu mbu bali abalokole bagamba kyembuuziza ate ozzeemu kirala naawe wayatula era ndi mutukuvu oli mutukuvu yes kale omutukuvu gwe babadde bawa akakadde yakaganyi n'agenda bamuweemu obukadde 5 bwa Uganda bamukuze ne mu ofiisi ave mu gyalabiramu ebyo afune wabadde asobolera okulabira ebyo omutukuvu bamwongereyo waggulu koja ezero zonna diversion kubuzaabuza munnansi kakati obwe kiba bwe kiti baatulaze eyakutte gwe bamutulaga nti yoona batulage gwe baakutte nazo bamukube ebifaananyi bamutulage bw'obanga eyakutte mutugambye nti gundi then gwe bazikutte lwaki mukwata eyakutte omuwala oba eyabadde agenze oba akola mbyambyone ki ne mutulaga eyamukutte ne mutakola ki gwe baakutte ne mutamutulaga so nga twandyagadde tumuswaza aleme kuddamu kukola bintu ebyo ne mulaga enjuyi zombi ne mulaga kwene eyakutte ebyo awo twavaawo ensi yasoloobawo abantu bategeera kati ogenda okukola ekintu nga nekiwandibagambye bakikubugambye gwe kyolowooza nti okitegedde kati okiraba kati abantu baba bakirabadde abantu bagezi ate bajja baabyanga nnyo bwe munabanga mwagala okufumbirira ebiboziboozi sikulabiti mujje abazikola gye bali ennungi eyo tekola bantu baba bagitegedde olikayiba mukola sikuliti olowooza nti omusajja omuntu alina amagezi agafuna obukadde 10 obwa $1 ayinza okubulwa amagezi agaziyingiza wano ne bwoba olina kamu akakadde ojja Uganda ng'oli bweru abanaazi kuyingiriza baba bategedde dda buli kimu nga kiwedde era nga bakugambye dda wano waliwo ekituli ne wano naye ogambye nti abamusiru ki aziteeke ku konteyina ng'ate osobola n'oziwayalinga ne zikutuukako anti mune wayalingi bagigaana emabegakaawo etteeka tebanayaddoza liteekako sitampu waliwo omuwendo gwa ssente gulina okukomebwako oguva ebweru okuyingira wa gw'oyagala kuŋŋamba nti border posts zonna eziyingira mu Uganda bazikuuma nnyo omuntu mwatasobola kwiza abaana abava e Busia bulijjo tebatambula ne bayingira n'ebintu kojja yogera ku kya boda nze nalikoko emutukula kati gwe bakwaza ng'ova emutukula ate batwaza singa wajja ng'olina $800 wali toyitawo nazo nali mpitewo nze ngenda n'envu e Busia nga nnyingira eno waliwo ekituufu wootuukira ng'oluguudo lw'oyitamu lwa Uganda ogenda wammwe naye nga olaba oyita Kenya yes n'otuuka ekiseera ng'oyita eno osaliikiriza ebbali eno ng'oluguudo lw'oyitamu lwa Kenya naye ng'ate luli Uganda tulina boda nti nga kikomera kiikyo gundi Mexico yezimba ne US ne gundi yazimba eriwa balini bo bagimenya yali eyawula West Java ne East naye China kati yekiri eggwanga lyonna China gyo kikomera gibayita Chinese Great War waneeno kojje mune butukula waffe omwana asobola ogenda n'azajjira wali mu Tanzania era nze bwe mbeera emutukula breakfast njirya Tanzania nodda n'okola byokola era ojja wano mu ofiisi gye bangezeemu yagenze Tanzania nokuba naddadi nti agenze kulya breakfast nogamba nti abantu nogenda e Tanzania yonna olya breakfast akantu akanyumira emutukula awo nyina mukwano gwange agenda okukola akolera Uganda wamala okukola neyeebaka e Tanzania kwegamba wali bejavaana bejavaanyi covid bwe yajja bo tebaatawaana basesetuzi nga badda wali Tanzania era bw'oba olina kyoyagala obeera eno n'omukasukira mu muyembe yoga waayo muna Uganda kwata ekyokulya kakati ebyo byonna batina abantu birowoozaako nti omuntu tasobola
kubanga alina obusobozi obugenda ne bukola n'afuna ssente obukadde 10 obwa dola n'olowooza nti talina magezi. Omanyi ekibi bano abaagera ebintu balimba bo balowooza nti level y'abantu gye balimba balowooza bo wakirowooza lowooza nti abantu bebategeerera kituufu. Kumba abantu abo baavaawo ddanya, abantu bageze emirundi nga 10 tobala buli kyoleeta bakikubamu ebituli buli kyoleeta bakikubamu ebituli baba bakibuuka baatugirako wano waliwo we baali amanyi ebimotoka byazze ebimotoka bya ssente nga bijjudde ssente naye ne bibula eri awo wakati mu kubayita ababiri awo ne bibula ekimotoka kya olaba nga ne 99 ebadde erina gwewerekera n'agibulako oba gweyimirizza tasobola gibulako naye ngamba ogumotoka gwa ssente guloole negubuliraawo. Nkugambye ne kamera balaze footage ng'omusajja bamutwakinga okuva eri ntinda najja buli walaga nga bakola ki balaba tekisoboka era kitegeeza babeerawo mission endala ekola ki ereeteddwa. Otherwise siyinza kubanga kujja tusukka wano nagamba abalabi baffe twagala tubawo obudde eddakiika bwezityo balabengako ebiba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga amajjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolere bulungi omukolo gwo gubeere lalla oba gubeere nga mulungi ddala. Jjukira nti bw'obakwasa omukolo gwo obeera ofuna saavisi zonna z'oyagala okubeera nga zikolera omukolo gwo ate ekirala si bakodo nnyo ekigenzi wala n'oyagala beebuuzaako consultation fee tebajja mukusala bajja kugayidinga kutya bw'okola omukolo gwo ogwo guveeyo bulungi. Namba z'essimu kwe ziri genda ne ku TikTok Focus Event Services beere ng'obanoonyaako bakuwe ekyo ky'oyagadde okubeera ng'ofuna so nga ate ne Focus Graphics and Branding bagamba nti bo bakuka mu kutonaatona nga bwe muno obusaati bumwe babuteekako ebigambo babuteekako designs bweziti business card stickers byonna aba Focus Graphics and Branding babikolerako. Nkujjukiza ne bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beekwate bwe nga bakuwa ekisinga obulungi komyawo erinnya lya nnyinimu olina okuyitibwa Lugoojamye ng'enjoga ennaku zino bwegamba okomewe waka obeere gumite okomewe waka bagambe nnyinimu wuuyo so sigamba nti oyo nno waali olwo omanya ne bakuyisaamu amaaso naye bagambe nti nnyinimu nga taliiwo. Nali ndi awo ku muliraano mpulira omukyala agamba nnyinimu wuuyo akomye omanya akasajja oyo naye nga nnyinimu yamumanyi waali abagumite tabasayizi ya musajja ono kati oli oyinza okusanga awo n'ogamba nti tugereze ku Ebuloni nga watambula ng'olabako Ebuloni naye nga bw'avaayo omukazi agamba nti ogwo Ebuloni bagenze Namboole Ebuloni bambi bino byemugiraagiramu nti ate oyo nti Kasematimba keveera Kasematimba bwe kati kyokka tulaba Kasematimba kusajja gunene Kasematimba tekatugwoyogera ki kasajja gwe n'ogamba nti ye omusajja omuntu tulabanga omunene n'olwekyo ojja kuba essimu 0752 432 obeere nga oli bulungi amaka tegakyayugayuga ng'era tewali wayinza kuyisa mu maaso ng'osaza kimu nga ttiimu ya manisite ennaku zino buli kalonda kesanga mu kkubo n'omuzimu egukuba ne baguwulira nga gukaaba okufa obufi. Obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde nze Ade Wilberforce Kumuyanja mbadde ne Kkojja Kagato olunaku olwaleero tukola n'otusigala mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi